David Lutalo wa maanyi mu byalo ne Pallaso wa bibuga enyimba ze z'aban youth ziringa za Fiki Famaika enyimba ze za bibuga kati Pallaso ne David Lutalo muyombera ki obana mu magala tandika Bob Wine bye yatandika ebyekisiro mbu yasinga okuyimba mu Uganda abayimbi buli omu asigale mu layini ye enyimba za Pallaso za nigi na wabakyala za mu byalo bana abakazi educated women abali mulaavu bunyenda kwagala baby ennyumba njijjuze eminyolo ye David Lutalo zenyimba ze zikuba emasaka abo bonna abakazi ndoga bba wange obasaba bawuliza nyimba za Pallaso za David Lutalo n'enyimba za Pallaso zaffe ba urban youth wagenda ke Makerere ku university oyina degree buno obukyala buno baby njagala iPhone bwe buulize nyimba za Pallaso so salabyewo Lutalo we luva luyale wakati wa Pallaso ne David Lutalo it is teruyina we luva luyale Pallaso ne David Lutalo buli omu ayimba birala kati bayombera ki Chovola anza abayimbi nabagamba ekintu kimu nti we muba amawulire gababuze temutandikawo stand segera tutandika bya Bob Wine mbusimanya asinga kamiliyoni nga Bob Wine kamiliyoni wali omusinze ekyo okuyimba Bob Wine kyasinga kamiliyoni ze sente nekati oyogera kamiliyoni oyinza okugamba nti Bob Wine asinga kamiliyoni musically really poziko ng'ogudde eddalu oli kamiliyoni webidda mu by'okuyimba kamiliyoni talina mpisa za mulema naye eky'okuyimba kamiliyoni yakimanyi golo oluyimba lwa kamiliyoni forever oyinza ddugeraageranya ku luyimba lwa Bob Wine kinnalumansi kuvuma Baganda ate Bob Wine kasita wayimba nalumansi n'ovuma Abaganda ojja nnoonya akuwa akalulu mbwe bapita abinyi kenda yo simanya abasoga bankubira akadodi Bob Wine Abaganda bakuwagira baye people nabo ina tebava mu Buganda kati kyali kikuyimbisa ekyo kiyimba nalumansi walabye ko kamiliyoni nga avuma Abaganda Bunalumansi yesimanya abantu bo bagenda kinooliro oluyimba very fake song message Bob Wine gye yalina yali nnungi it was addressed to Erongo tribe Abaganda be bakuwagira Bob Wine mbulira omubaka gw'oyina ebweru wa Buganda tolaagalya akasajja ka kamiliyoni kagezi kamiliyoni takuba nnyimba zawula mu bantu kati oluyimba lwa kamiliyoni forever boya forever ni wakito jano ndawako dia amaso gamyuse mpanananga chinekola ibane omusajja oyo kamiliyoni teryamusinga kuyimba music industry ya Uganda kamiliyoni ekyo kyo twakimulekera oba ebigambo kabijjawa ka kamiliyoni yako kamiliyoni yakoze naye eddoboozi lyakyalina lwaki tojja nondabako ddiya amaaso gamyuse nfaanana ng'ameza ni sajja kamiliyoni se n'abawala na kamiliyoni mu music industry embeewuunya kamiliyoni otandikirewo omuwalana ku nnyimba z'ayina luyale omusajja yakuba East Africa in fact music industry ina abayimbi babiri kamiliyoni ne Kenzo oli Kenzo yali international Uganda twaite tufuna ko muyimbi ali international ng'Eddie Kenzo abayimbi abazungu babyagala byayimba kali nalaba wana abana Uganda baga Kenzo byayimba temutubitegera ate musobola bitegera kwa entegera ya mwentono kati gwe yakulire Masaka Kenzo mutegero oti
Enyimba bali abazungu Kenzo zayimba bo bayina messages zebazaagalamu. Mune abazungu bwe batyo. Okirero tuli abantu nga baba wadde Grammy bo bayina kriteria zaabwe. Omuzungu atunulira rhythm. Omuzungu n'atunulira creativity ya video. Kati mwabana Uganda mwamanyira nti bwotateeka luyimba ku mazzi bino ebyedi yawe. Oyo muganda Bobwe niye bali abamusomesa nti bwokuba oluyimba luteeke ku mazzi ku beach. Teri video yedi yawe nga tali ku beach. Hati kama obukazi bonna bubi buzibu. Naye oyo omusajja Eddy Kenzo ali creative. Video ze za nature. Eddy Kenzo yategeera abazungu bye baagala. Abazungu abasinga baagala nnyo nature. Video ze Eddy Kenzo ziri kalicho. Bobozi tunulidde nyambala. He brings out the true identity of Uganda. Oluyimba lulina okuba ne message. Ne kati gwe totegeera ebyokuyimba tobimanyi. Tewasoma na ku music n'okusoma tewasoma kwa music bamusomesa mu senior 1. You didn't attain good education. Kati otegeera otya Kenzo byayimba. Batudde kwagala kwerimba bwerimbi. Gwerinda ko Lutalo ojja mutegeera. Kwe nyimba za Lutalo teziri mu logic. Baawusigalo be baziwuliriza basamba boys bana abakazi banigiina bine bikazi ebiri mu mama tendo. Nyenda kwagala nkusibe eminyolo ti nga bwoyagadde nkuleetera amazzi ti ye David Lutalo. Bamwagala ina abawagisi. Abawuliriza ennyimba za Lutalo basamba boys. Bine bikazi ebiri mu mukwano bimama tendo. Njagala ngaze bwe nkwagala. Naye omusajja Eddy Kenzo abazungu baamutegeera. Kenzo abazungu baamutegeera. Nze manya abayimbi babiri wano Kenzo na Chameleone. Akasajja ka Chameleone genda ke Tanzania otegeere ke kaani. Nze Chameleone muzala naye Chameleone muzibu. Saleke Tanzania gende Dodoma. Olabe bakuba kipepeo. Butuzanye na muyimbi akuba boda. Omuyimbi nga kuba mayiro lunana gwe. Across the border. Genda ke Mombasa. Wabuze Jose Chameleone yani. Ne akati mwabana Uganda anti kati mwe namwe entegeera ya mwabasinga obungi ntono. Mutulakire na comparing Chameleone ne Bob Wine. Nuga go wanwedde njaga. Musically Chameleone yali wala. Akakasajja kakube Kongo. International Kenzo yakute bendera. Gokuyita gwe ku Grammy gwe kutambulira ku red carpet gwe. Abamu tebasula na kwalira na mbugo oyiteko. What about a red carpet? Omuzungu kwalira red carpet. Omanyiti abantu banyinyo bafudde neti babalira nga ku red carpet manga gabazungu. To be on a red carpet on a European soil omanje kitegeeza gwe. Buza abali ebulaya bakazitambulirako emirundi mmeka. Mumwina tambulira ku mbugo. Yarawo olubugo teri agenda kwalira red carpet. Akasajja ke Eddy Kenzo kali wala. Gwo omuntu atula ne Eminem, ba Beyonce ba Jay-Z, you share the same air. Mweze batuli yabana Uganda ngebintu mubitwala so light kuba integeera ya mwe ntono. Some things are not about. Kenzo chaina tosala kigula na sente. Chabigai yakaba. Kaza tumaze ko contacts. Bigai yali amanyicha ayogera ke kyamukabe. Nzo kwepankira ku Eddy Kenzo internationally. Muntu atudde ne Jay-Z, atudde ne Beyonce ne Lady Gaga. Zoyo mwana Kenzo yansobera, Kenzo singa bamukuma n'omukuma. Nino uli omuntu alese buno buyimbi. Akayimbi tekasalangako na Mombasa. Atali soka comparinga ku Kenzo. Nuka naye gotegeera. Due reason. What makes the world? Friends. Your bank account reflects your friends. Nzo okubeera mukwano gwa Kenzo kinyamba nnyo kubanga we nabanjagala Beyonce ajja mu mpanjogere naye. Gwe mukolologo yo muli mwana. Bafumbi ba walaji. Ba kinyozi basazi b'enviiri.
Some Ugandans are not Ugandans. Wasoma kakatabo ka Animal Farm. Olia katira bazawi. Laba Winnie Nuwaji. Where are they? Wezo comparing Azawi kwa Dikenzo na Winnie Nuwaji. Olia Dikenzo kirasi ya waguru is internationally recognized. Omuntu okuvema saka. Abadiyogana n'ebintu mu bitwala layitire. To attain international status. Manche kitegeeza gwe. Simanyi na kumanya. Nga abasinga obujja banaga toyina namba ya muzungu mu simu yo sirika. Wadde bana abachina abafere. Nekati akasajja Eddie Kenzo kintu kakikubye. Eddie Kenzo ekintu okikubye. Nze we wajjuza kololo we natya. Kenzo nali nkuzala wa naye. Sajja kakuba kololo nejjula. Oye Eddie Kenzo ye mote. Ne kamiri. Kintu bakikubye. Bebe Kulu yasigadde akimaintaininga intercooler. Bebe Kulu tukwagalaawo. N'oluyimba olupya lwafulumiza this very nice song, Bebe Kulu, my brother. Very nice song. So, music industry bwetu bweyimiridde. Spice Diana, Spice ayagalwa. Spice bamwagala. Ene nyimba ze nnungi naye Spice wakuba kayimba ako sirirejjula. Wadde abalungi maama naye nze sirirejjula. Abaana bagambe sirirejjula. Spice wakuba sirirejjula. Simanyi kayimba ako bawategeera amakulu gaako. Bino byonna ebikazi ebyaddiba nabyo byayibimba sirirejjula. Odibya mu bufumbo busatu. Katugamba ntolirejjula naye bakazi mweddeko. Abakazi abali eyunga wadiba toyimbanga akayimba ka Spice Diana sirirejjula. Olirejjula. Nino sango omukazi alemeddwa obufumbo busatu nga nese bakubasi ennyimba ezimu zirekera abawala abalungi. Ennyimba ezimu za abawala balungi. Kale waliwo embere okwo ku TikTok nenda bekiwalanga kibi nga nakyo sebo kiyimba sirirejjula. Madam nonye ennyimba za Lutalo zoba oyimba abakazi mu kitegeere. Yimba oluyimba ku TikTok nga lukufaanana. Naye ezo zisirirejjula za abawala balungi ate nga yasoma. Buno butawuni gaalo kasibye enviiri bambi katuna innocent bwe bwina okuyimba sirirejjula. Naye bawala mwana asula nansana. Simanya makindye mu kito. Sirika. Those are not your songs. Muyimbe nyimba n'ebifo gye musula. Nirusula kubanga osula nansana kasubi nakulabye nga naawe sebo jjayo sebo gatolirejjula. What makes you special in nansana? Really? Muyimbe nyimba okusinziira gye musula. Ezo nyimba z'aba Spice Diana sirirejjula. Ezo nyimba z'aba Pallaso ezo. Njagala kukuza abawala ng'osula munyonyo. Segera oyina mu kamotoka. Osula mu apartment ya 1.2. Segera oyina wookola be balina oyimba ennyimba ezo. iPhone okwata latest iPhone 14. Manye bifuula abakazi special biba bintu bitono. Wobanga oli muwala oli eyo you are young. Kazi waliwo embeerawo kafejja vazi nolaba akawala kato kavuga BMW perfume ewunya bulungi ne okyekuba Red Label perfume ya mutwalo gumu nga naawe oyimba sirirejjula. Abakazi omwaka guno musirikeeko. Women omwaka guno mwetegereze nnyo nga temunnayimba nnyimba ezo. Abamu mu ddibye lwakuyimba oli mubi. Osibye ebiviiri bibi oli ku TikTok. Sirirejjula ani yagaye ntolirejjula. So Spice Diana mutuyambe nga muyimba ennyimba zino muteekeko disclaimer. This song fits young beautiful girls abakozeemu kasente. Tumira abawala mwenna abalina amaduuka g'amasimu ku Beni Kiwanuka. Se tweet eyo oyina edduuka ku Nabuga Arcade.
waliwo wano mole empya gye bazimbye tunudde mu Centenary ku Palonia Mall ntumirako omuwala ng'oli muto oyina edduuka ate ng'oli musiraamu abawala abasiraamu mwe namba tumiddeko nnyo mu kisiibo kino ng'oli musiraamu yuweeyanga gaalo oyinamu akamotokako baaka akawunti ye eriko obukadde 2 maama nkutumiddeko enamba yange kweri osobola okunkwirako nenkwa ku business idea waliwo ajja ati muwala muto yange Junior nkwepikira njagala kukuwasa she's a beautiful girl musiraamu yasazaawo Cafe Javas nanga Junior I love you ne mugamba okolawa nani nedduuka ku Namaganda ne mugadduuka asobolayo ke namuweereddewo enamba yange omwana byanyumya maani bya business abawala abasiraamu bakoze oba kiki Muslim girls are working hard oli omuwala yanyumiza ebintu nanga kakati Junior asobolayo ke natake ndeeta engoye enjagala ozirange naye ono naagala kunkwana yiyo antutte Cafe Javas goloza ku Easter nina kye naguze anange abakazi ennaku zino muyina ku ssente siina kye naguze ku Easter muwala ali awo musiraamu munange nga ngamba Junior njagala onnangire ajjeeyo kaati ne mugamba ku bank account oyinako ssente meka nawe obukadde 8 namugaye madamu obadde onjagaza ki ekituufu twogere so abawala abatongo oyinamu ka ssente tubatumiddeko nnyo okkirizibwa okuyimba oluyimba Sirirejula netumira ku bavubuka ng'ofumbiddwa omwaka guno oli muvubuka wave wammwe ne bakuwasa oli mukufumbira mukazi gwayera ennyumba gwasiimuula ennyumba oyoza bintu nangoye nkutumiddeko nnyo bw'obanga oli muvubuka ng'oli eyo nga wave wammwe n'ofumbirwa naye ng'obufumbo buganye nawulire Saudi Arabia ye Dubai abavubuka bangi mufumbiddwa gwayera ennyumba bangi mu Uganda muno nali nkoze ekibiina tugende wa President Museveni abawe ssente boy charudi nga mpise mwe n'abavubuka abafumbiddwa mwagaana okujja singa twagenda wa President Museveni yandituwadde ssente association y'abavubuka abatone nga bafumbiddwa abakazi abakulu saabayita mujje tuteme empenda gulunedi yeka ye yajja abasigadde yudit baza kati mubeere mu bwavu bwammwe ke babakube nze sikyasaasira muvubuka yafumbirwa ng'oli mu bufumbo omukazi akuba kwana bagamba tukole association mbatwale wa President Museveni oba wa General Salaba we ssente mwagaana boy charudi bagiyambe gavumenti ene efudde nnyo ku bawala mbugalo charudi naye mumanya abavubuka ababonaabonera mu bufumbo abavubuka bangi bafumbiddwa naye bali mu kubonaabona boza ebintu boza engoye babakuba teri ayamba n'abasajja nabo bantu ne nakola ekibiina nenkiwandiisa ne mbagamba mujje ewange mwewandiise mu association teri yajja Guruned is the one who managed to come nomwagala babayambe bati mwefumbiza mwabavubuka oli eyo omukazi akuba you are quiet nenkola ekibiina ekiyamba abavubuka abali mu bufumbo lwayisiza mwezifiibweko you refuse to appear kati luyalemba kolereki what do you want us to do what do you want us to do eriyo sente nyingi mu government ze musobola okutapinga nga muyita mu human rights gomanya basajja abakubwa mu bufumbo
basajja bakulu gye bali abakazi babakuba naye tebalina bwogerero kyannaku nnyo nti abasajja musazeewo okusirika abakazi babakube abakazi b'ennaku zino bakuba bajja kukuba abakazi b'ennaku zino balimu ki kimu bibiri mpi n'amala akugaba bulingi yo foni basajja bannange mujje password masimu abakazi ennaku zino bakubira ddala nagale move your password n'ogaana mujje password masimu oli maredi ate olina password n'ennaku zino omuntu omusanga se balina whatsapp kuliko password nuka ono really oli mu bufumbo teri kisse bufumbo nga passwords omukazi nagale move your password amaaso negakkanuka how can you put all your marriage on a password bw'oba oyagala kukiitinga funayo akasimu akookubiri nze kyenkola nina amasimu 3 nina layini ezo bennaakafuna ejjo ndala. If you're a married man and you want to cheat, the first criteria, get 3 phones. Funa layini 3. Nebo oba tosobola kugula masimu 3 ebyobwenzi biveeko bajja kukuba. Tosobola kuba na simu emu naawe ate ng'oli mwenzi bajja kukuba kuba bagenda kugwamu. Ojja kuba ogenze mu kinaabiro omukazi abikule essimu olabe emiggo. Nefuna akasimu papa sirengako ka bwenzi mapeesa akutukaleeta waka. Oyinza nofuna edduuka erikyama ewuwo wookalekanga essimu y'obwenzi tebagireetaka. That's the starting point ey'okukuba. Cheating is expensive. Kyanga abagagga bokka be basobola obwenzi. Abakazi b'okwana bali mu ssimu y'emu n'essimu erimu mukyalawo. Kati goli kuki ogata otya lubaali ne Katonda. How can you mix 2 things at the same time? So bw'ofunamu experience kati ngaffe ogulayo akasimu akatono nga ko ka bwenzi n'osigala nene naye bw'ogattako obwenzi tebuyinza beera ku ssimu emu bajja kukwata. Naye ate ffe abalina experience n'amasimu 3 ate gali tegabaako. Munenga mukyala wagamba mbu oli faithful nenga ku bwenzi kwotudde. Ntumirako bonna bakyala n'abaami abagenze mu bwenzi ku Easter nga tonnadda waka toleka awoza mmere nenge ezaaloojo ozifuna. Waliyo abasajja bwe batyo ng'ewaka famire ye eri bubi tebaafunye na kye balya ku Easter nenga ali mu loogi kati zaazifuna. Akola gwa kuzza lisiiti z'amaloogi waka. So nammwe mbatumiddeko nnyo muli bagumu nga famire ye bonaabona toleka awoza mmere landiroodi akubanja naye ng'ez'amaloogi zo zifuna. Abasajja gye muli tayipu eyo naye nga fiizi zo osasula.